esinga obukulu ey'okubajukiza amanyi tukyogeddeko emirundi mingi naye nkiddiŋŋaana buli bwe nfunye omukisa okusinkana baganda bange naddala abakulembeze nammwe njagala okubasaba ensonga eyo mugiddiŋŋane entakera ne bw'oba okinyonyola omuntu n'akinyonyoka enkeera ky'oba osooka okumunyonyola ng'omugenda okukola ebirala kyeki omulamwa gwaffe gwe guliwa ebyo bigambo by'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nsaba tubiwulirize n'obwegendereza ate tubiteeke mu nkola era tumanye omulamwa gwa National Unity Platform gwe guliwa. Ebigambo bino nno abadde mukambwemuko olwaleero abyogedde ekitebe kya National Unity Platform ekisangibwe Makerere Kavule bw'abadde asisinkanye mu bannakibiina ki National Unity Platform okuva e Buyikwe. Abantu bano bamukyaliddeko ku kitebe kya NUP era n'abawa obubaka bwabwe buno naye n'atukuutira nti tumanye omulamwa gwaffe gwe guliwa ate tuleke kugwamu maanyi bw'owulira nti gundi bamukutte leka gwasigadde kunafuwa kubanga bw'onafuwa kitegeeza munno gwe bakutte omuwaddeyo bamutwala obutadda naye bw'oddamu amaanyi n'oguma omwoyo kitegeeza n'oli gwe bakutte bajja kutya bagambye naye abantu nga bakyayimiridde. Tugezaako okukwata bano abantu tunafuye abasigadde emabega naye lwaki bakyali strongo kitegeeza n'oyo gwe bakutte baba bagenda kumuta. Ensonga eyo tulina okugirowoozaako nga nsonga nkulu nnyo. Tulina okutegeera nti eggwanga lino Uganda lyaffe ate laffe tulina obuvunaanyizibwa obw'okulinunula okuliggya mu mikono gya Nnakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Tulina okukola buli omu kye tusobola tuleme kwekubagiza tuleme kubirekera muntu omu nti ndaba Bobi Wine yavaayo n'asobolayo omutwe ate ye bamutya. Tebamutya kubanga nti w'amaanyi nnyo bamutya kuba akyaliko ffe abantu. Kitegeeza bwe tunaamuvaamu ne tuzinga emikono bagenda kumenya mu jjenje kkalu naye musajja wattu bamusaanyeewo ate ng'ekiruubirirwa kye si kyakwenunula ye ng'omuntu oba famire ye. Kigendererwa ki kyakununula ffenna bannayuganda okubeera mu Uganda eyawamu eyeeyagaza. Esinga obukulu ey'okubajukiza amanyi tukyogeddeko emirundi mingi naye nkiddiŋŋaana buli bwe nfunye omukisa okusinkana baganda bange naddala abakulembeze nammwe njagala okubasaba ensonga eyo mugiddiŋŋane entakera ne bw'oba okinyonyola omuntu n'akinyonyoka enkeera ky'oba osooka okumunyonyola ng'omugenda okukola ebirala kyeki omulamwa gwaffe gwe guliwa kiki ekyatusinkanya lwaki tutangawo obulamu bwaffe lwaki tukola ebikolwa bino byonna byonna ebitteeka mu bulabe bawambye ono n'avaayo ganaafa mubeere e Bulaaya ne mulaba ono bamusse ono bamuwambye kyokka oluva e Bulaaya ng'otaddeko bereti ng'otaddeko ovulo kiki ekyo ekitudayibinga ekigendererwa kyaffe kyeki bassebo ne bannyabo ekigendererwa kyaffe kununula ggwanga lyaffe lino kulijja mu busibe. Museveni awamba ensi yaffe emyaka 38 kigenda kubeera lunaku lwankya okuva ku olwo twafuuka baddu mu nsi yaffe. Tolina na buyinza kuyita ewammwe we bakuziika tolina buyinza kuyitawo wammwe kuba tuli shuwa nti tebagenda kusendawo. Tolina buyinza kubeera n'akataka k'oguze ne bw'osomesa omwana otya toli shuwa nti anaafuna omulimu kuba ensi yafuuka ya famirimu. So omulamwa gwe tuliko nga tetwebuzaabuziza gwakuggyako Museveni mu mbeera yonna nate tukigenda komaawo kubanga bwe tugamba kuggyako Museveni ajja kuvaako ne bwe tuzinga emikono nga ffe yakola dde ebikolobero ebimala eri Katonda. Twasobola emyaka gy'alimu tuli shuwa kozi nga tutemudde naye ffenna abali wano tujja mulaba ng'afudde kozi nga tutemudde naye bwe tuba tugendedde ku pulaani ya Katonda Museveni yamalayo dde emyaka gye gy'alina okubakozesa. So okuvaako ajja kuvaako kyetwagala okumakinga shuwa tumuggyeko nga tukyalina chance nga tukyalina omukisa ogutereeza ensi yaffe. So step number 1 yekwejjako Nnakyemalira naye tekikoma awo. Tulina okukyusa Uganda yaffe eno ensi engagga bweti. Bwe twatugulawo kino ekitebe twabagamba bassebo ne bannyabo ensi yaffe engagga obusente obutene nnyo ne bwe buba bukwatibwa bulungi busobola okukyusa ebintu bingi nnyo. Ku ssente Museveni n'abantu be ze babba mu nsi tebalina yadde we basobola okuyita ewaabwe nga ba NRM.
ekikulaga nti tebalina yadde ne pulaani. Byonna byonna Amini ataasoma bye yali yalekawo Museveni abitunze, ebiri wano, ebiri e Bulaaya, ebiri ku lukalu lwa Afrika, mu Amerika ne mu mawanga amalala gonna gonna. So tulina obuvunaanyizibwa nga ffe bannayuganda okutereeza ensi yaffe, abaana baffe n'abazzukulu ne bano abakyali abatototo bagyeyagaliremu. Ekyo tekigenda kwekola kyokka, ekyo kigenda kubeerawo nga waliwo obukulembeze obulumirirwa bannansi, naye okusingira ddala obukulembeze obugondera bannansi, nga tujja ne tubagamba basebo ne bannyabo bwe munaatuwa obuyinza tujja bukozesa bwe tuti. Sente zinasolozebwanga mu misolo kijja genda omutetemwa bwe guti mu masomero, omutemwa bwe guti mu byenkulaakulana, nguudo, malwaliro n'ebirala, omutemwa bwe guti. Eyo y'enkola etulina okukolamu. Ekyo tetusobola kikola nti Kyagulanyi ne bano abali wano ffekka. Tusobola kikola ffenna nga twetaddemu omutima ogwagala ensi yaffe. Ffenna ne tulowooza ekintu ekimu, ne tubeera ne mission ne tugamba ffe nga generation tutambula tugenda wano. Museveni tumuwonye, naye Uganda egenda kubeera etya mu myaka 5. Kuba abantu baffe babonyebonye nnyo, bayagala essuubi, ate ng'essuubi tulina ogituukiriza. So tulina okubeera abakulembeze ab'ensa, abakulembeze abeesigika. Ekyo tetugenda kitandika nga tufunye obuyinza, no, tulina okitandika kati. Empisa ze twagala okubeera nazo ng'abakulembeze tulina ozitandika kati. Enkola gye twagala okukola mu Uganda empya tulina ogitandika kati. Enneeyisa tulina ogitandika kati. Oba obwononefu bwe twagala okwolesa mu Uganda empya era nabo mujja bulabira kati. Abantu batwesize, tulina obuvunaanyizibwa okubinda famu, okubawa ekifaananyi, si kifaananyi kyokka wabula okutuukiriza ebiruubirirwa ebyo. Kitegeeza nti ffe n'abakulembeze abana ababazeewo oluvannyuma lwaffe tugenda transforminga Uganda yaffe. Bannange kisoboka. Nze ndali examples nnyingi nnyo ez'ensi ezaali tezirina ssuubi. Waliwo omusajja bamuyita Lithuania, yakyusa ensi gye bayita Singapore nefuuka first world mu kabanga katono nnyo. Ensi terina byabugagga bya mutaka. Tutudde ku gold, tutudde ku uranium, tutudde ku mafuta, tutudde ku buli kyabugagga. Ate ekyenjawulo nti tulina abantu abasinga obuto mu nsi yonna. Bannayuganda abagezi singa tuba tubakulembedde ne tubagamba baganda bange kino kye tugenda okukozesa obugagga ensi yaffe Katonda gye yabuwa, tugenda kukyusa Uganda eno nammwe mujja kwewunya. Ekyo tujja kikola nga tugasa emitima gyaffe n'obwongo bwaffe ne tugamba kino kye twagala okukola, ne tubeera ne discipline. Tewali kyangu kintu kyonna kyogenda kukola basebo ne bannyabo nga teweewaddeeyo. Discipline kitegeeza okusacrificinga oba okusaddaaka appetite yo. Kitegeeza okwerekereza. Discipline kitegeeza kwerekereza. Omuntu alina amaanyi naye n'atalwana, eyo discipline. Omuntu alina enjala naye n'atagwa mu mmere, eyo discipline. Omuntu alina obusungu naye n'atayomba, eyo discipline. Omuntu alina kyayagala naye n'agamba ku lw'obulungi bwa ffenna kankyerekereze ku lw'obulungi lw'ekigenderwa, eyo discipline. So tulina okweteeka mu discipline. Ebirala mwe mulimbuulira Katonda gy'alituusa. Basebo ne bannyabo mwe balinye mibaliddala kumpuliriza. Nsanyufu nnyo okufuna omukisa ogwogera nammwe. Nsembayo nga mbakunga mwenna nti omuntu yenna ng'ebigambo bye n'ebikolwa bye biyamba struggle yaffe ogenda mu maaso n'okunafuya Museveni okumaliza nga tumuwunzise oyo munnaffe. Naye omuntu yenna ne bw'aba ayambadde nga nze ng'ebigambo bye n'ebikolwa bye biyamba nakyemali okusigala ng'atunyigiriza, ne bw'abanga MP nga yajjira ku ambuleera naye ng'akola ebyo, oyo mulabe wammwe, buli we mulaba mugobaganye. Teekaga kubabuulira kyakukolera abo abantu abatunda emyoyo gyammwe, abo abantu abayimiridde ku peyini, ku bulamu bw'abaana babuzibwawo tetumanyi gye bali, bangi bali kitalya, bangi tebalina maaso, tebalina mannyo, bali tebeesimbyewo, wabula nga bayimiridde emabega waabo abaabasuubiza nti tugenda kuyimirira ku birubirwa byammwe. Omuntu bw'atyo bano bakiragimerwanga n'abalala, sigenda kuyimirira wano babulira kyabakolera. Mukimanyi temukimanyi? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Byebyo ebigambo by'omukulembeze
ffenna tubiwulidde bulungi. Kugambye nti tubiwe obudde tubiwulirize, kakasa nga abiwulirizza oyizeemu. Otegedde ekyokukola, otegedde kati gy'olina okuzannya okulaba nga weenyigira mu nkyukakyuka ey'eggwanga lyo. Otegedde baani b'otalina kwesembereza. Otegedde abatulyamu olukwe ekyokubakolera. Kakati era babeere ku ekyo bakiyimbe buyimbi. Bwe bajja ku mikolo gye muli mubaboole. Bwe bakomawo basaba akalulu. Wangi ssebo.